بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبو رغاندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارا مسيزا ينجمولي يبازا الله تبارك وتعالى أشابا كومينغا مولي بارام إلا الله تمسابا جل جلاله أبيرينغا أبونغيرو برونجي الله سبحانه وتعالى. Baganda bange abebitibwa tugenda maaso ne sirisila yaffe nga twogera ku baganda baffe abavubuka abagumba nakasero abegulidde erinnya mu kwetwala nga bawaggulu si bonna wabula abamu mubo nasobodde okubabuulirako agamu ku mannya gaabwe yo insha allahu taala. Era waliwo amannya amalala ge naleseeyo genja okubategeeza insha allahu taala ewiiki ejja. Esirisira eyo nabagambye nti ejja kubaamu enjogera 10 biidhinillahi taala, ate nga zonna tujja kuzoogera nga ne bye twogerako twogera ku bintu bituufu, tubyogera lwa kwagaliza umma bulungi. Eno umma y'obusiraamu terina munene muyo, tewali munene mu busiraamu, wabula kulluna abidullah, fenna tuli baddu ba Allah tabaraka wa taala. Era fenna tulina omulimo ogw'okulaba nga obusiraamu bugenda mu maaso, okulaba nga obusiraamu tebufuna buzibu. Kyova olaba nga sahaba gwe bayita Umaru radiyallahu anhu yagamba, yayita abasajja ba Ansar mubasajja bakulu ne bamuhajiruna, n'abagamba Umaru nti inni da'awtukum litusharikuni amanatan ma hammaltu min umurikum. Bwatu byabagamba radiyallahu anhu abakulu nga Umaru abalaga kino ensonga yaffe fenna si yange nga Umaru. Yabagamba nti mbayise bannange nga mbasaba mubeere nga tusharikuni, nga munneegattako mu kutuukiriza amaana obuvunanyizibwa ma hammaltu min umurikum, obwo bwe neetikka oba ma hummiltu obwo obwantikkibwa min umurikum mu nsonga yammwe. Ensonga ng'ategeeza ki? Ng'ategeeza busiraamu. Amakulu Umaru ng'alaga nti obusiraamu bwaffe ffenna, era buli muntu yenna mu busiraamu alabye kyonna ekitagenda mu maaso mu busiraamu akkirizibwa okujoogerako nga talina kayido, nga tateereddwako kuziizibwa kwonna, nga tatiisatiisiddwa. Enkola eyo ey'abantu okutya okwogeranga ku bikyamu ebigenda mu maaso mu umma etukosezza nnyo. Ebintu bingi tetwali bifunyenga, ebizibu bingi tetwali biguddengamu biidhinillah, naye abantu bangi mulaba ebintu ebikyamu nga bikolebwa, mulaba embeera ekyamu ng'ekolebwa, ne mudda mu kwetya, bajja kunkyawa, bajja kunyiigira, bajja kunteeka ku muzindaalo, kati ebikyamu ne bisigalawo. Nze Kakande siri bantu bafaanana bwe batyo. Ekyokubiri, Umaru radiyallahu anhu yabagamba abasiraamu abo, fa inni wahidun ka ahadikum. Yabaga nti bannange nze ndi omu ng'omu mu mmwe, amakulu nti wadde ndi mukulembeze naye nninganga mmwe, sirina njawulo. Kye tubagamba abantu bonna, kyomutu yenna Allah gwageredde mu busiraamu, naddala umma efe jamuiya, n'ofunayo shay'un minal katono mukulembeze, n'ofunayo obuvunaanyizibwa wadde butono bwe buti, tekikuwankizo kusuubira nti oli wanjawulo kusinga abantu basigadde. Umaru agambye abasajja, fa inni wahidun ka ahadikum, nze ninganga mmwe. N'agamba nti wa antumul yawma mukirruuna alhaq, olwaleero mukakasa amazima, muganywezezza, mumanyi nti amazima weegali. Ne bagande khalafani man khalafani wa wafaqani man wafaqani, njawukanyeko
oyo abeera njawukanyeko aneegaseeko oyo abeera aneegaseeko nga kyategeeza ki Umaru radiyallahu anhu. Waliwo ebintu ebyaliwo Umaru alyoka ayogera ebigambo ebyo nga waliwo abamu basahaba nga bamwawukanyeeko ne wabaawo abamu basahaba nga bamwegaseeko. Kati Umaru n'alyoka abyogera naga kituufu waliwo abanjawukanyeeko ne wabaawo abanneegaseeko n'abagamba Umaru lastu uridu an tattabi'u hawaayi, ne bannange mwabanneegaseeko nabali abanjawukanyeeko saagala mugoberere kulaba kwange. Kyali ategeeza saagala mugoberere kulaba kwange. N'abagamba fama'akum min Allahi kitabun yanfiqu bil haqq, kubanga mmwe mwine ekitabo ekyava wa Allah tabaraka wa ta'ala kyo kyogera mazima. Amakulu bwenzija n'endaba yonna ze Umaru radiyallahu anhu ng'eyawukana n'ebyo ebyajjira mu Qur'ani temugezaako kunneegattako. Bw'atyo yagamba Umaru radiyallahu anhu. Kitegeeza eki ti omuntu yenna abeera aweereddwa obuvunaanyizibwa buli lwojja n'ekikolwa kyonna nga kyawukanako Qur'ani ekitiibwa. Naam, tuteekeddwa kwawukanako. Nakulaga nti tukikyamu kyogerweko kireme kubeera nga kiddiŋŋanibwa. N'abagamba Umaru radiyallahu anhu fa wallahi ndayira Allah tabaraka wa ta'ala la in kuntu nataqtu bi amrin uriduhu fama uridu bihi illa alhaq. Banange ndayira Allah subhanahu wa ta'ala bwe muwuliranga nga nina ekigambo kyonna kyenjogedde ne ŋŋamba tukole kino nga kyenjagala okukola mbasaba mukkirize nti mbasaagadde okujjako okutuuka ku mazima. Oyo Umaru radiyallahu anhu ebigambo bino abigamba basajja naye oluvannyuma lwa byonna ebigambo ebyo nga biwedde Udhaifa agamba Buna Liyamani radiyallahu anhu nti yayingira ewa Umaru marra olunaku lumu fawajadahu mahmumu nafsi bakil ayn, namusinkana nga ali awo yennyamidde yezinza ali awo ennaku emutta maaso yenna nga gamutwakadde. Oyo Umaru ali mu maka ge radiyallahu anhu. Udhaifa agamba radiyallahu anhu kibwatuukayo n'amubuuza nti ya maadha bika ya amira almu'minin, mukadde waffe Umaru kulembeze waffe munnange ki ekikutuuseeko ekikwennyamizza bwe kityo ekikwasizza ennaku okufaanana bw'oti amaaso gakumyuse kiki munnange Umaru? Udhaifa agamba radiyallahu anhu nti Umaru kyava amugamba nti inni akhaafu in akhta'tu fala yarudduni ahadun minkum ta'dhiman li. Yagamba nti ekinnakuwazza n'embeera gy'olaba gye ndimu fa inni akhaafu, nina okutya nti in akhta'tu senga mbeera nsobezza, senga nabeera nsobezza. Yamugamba nti fala yarudduni ahadun minkum ta'dhiman li, tewali muntu yenna mu mmwe ajja kujja kubeera nga anziza amakulu ku kituufu ng'ekyo lwaki akikola ta'dhiman li, lwakungulumiza. Kubanga Umaru radiyallahu anhu yali omu ku basajja abasibwamu ekitiibwa. Basahaba baali bamuwa ekitiibwa nga mukhifu, yani Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Kabe yamukimanye ekyo nti abantu bajja kumutya atandika okukola ensobi nga tewali amugambako. Kyamuluma bali bakadde baffe yali ng'enkola yaabwe bwe yakwegamba yatyanga butamugamba ku nsobi ye, yatamwanga butamugamba ku nsobi ye. Naye ffe ennaku zino tutya kwogera ku nsobi zaffe, tutamwa kwogera ku nsobi zaffe. Ayogedde ku nsobi zaffe ye mukyamu, ye mubi, yayagala okukyankalanya umma, naye nga kyayogera kye kituufu. Kakati Hudhaifa radiyallahu anhu Umaru bw'amugamba bw'atyo abaga nti wallahi nkuwa obweyamu Umaru la ura'aynaka kharajta anil haqqi la radadnaka ilayhi. Umaru kukakasa nkuwaggala nti la ura'aynaka senga tunabeera nga tukulebe Umaru nga kharajta anil haqqi ng'ofulumye n'ova ku mazima la radadnaka ilayhi, tujja kugakuzaako amakulu bwe tunakulaba ng'okoze ekikyamu tujja kukyogerako, tujja kugamba nti kino kikyamu Umaru
tujja kukuzza ku mazima. Umaru radiyallahu anhu n'agamba n'asanyuka. Hudhaifa agamba radiyallahu anhu ti Umaru radiyallahu anhu fayafrahu wa yastabshiru. Umaru n'asanyuka ennaku gy'abadde alina n'emugwako n'asanyuka n'agamba nti alhamdulillahi alladhi ja'ala li ashabi yaqumunani idha a'wajajtu. Bw'atyo bwe yagamba abasajja balina obukkiriza. Yagamba nti neebaza Allah tabaraka wa ta'ala eyampa bannange bano abeeteefuteefu okuntereeza senga balabye nga nkyami. Abooluganda ekibeera nga mulina okukitegeera nti mu busiraamu omuntu kabeere ng'afaanana atya. Bw'akola ekyo ekiri ebweru w'amateeka g'obusiraamu naddala nga kiyinza okuleetera obusiraamu n'abasiraamu obuzibu ne kivaamu obuzibu obusobola okuamma umma, kyogerwako ekyo mukiyige. Obeera muntu mujega nnyo, muntu wa wansi alowooza nti omuntu ayogera ku nsobi yo gy'okoze ng'ensi yonna eraba nti abeera akulinnyiridde era abeera akuyisizaamu amaaso. Basebo olwaleero insha Allahu taala esirisiraafe bwetyo bwegenda okutambula. Tugitaddeko omutwe ogugamba nti obeera mujega ataagala kwogera ku nsobi yo ng'oli mukulembeze. Gwe mutwe gwa sirisira ya leero. Nkiddamu, omutwe gwa leero gugamba nti ekimu kwe tulabira omuntu nti mujega tategeera na busiraamu kwe kukola ensobi ng'agikolera mbuvunaanyizibwa neeyogerwako n'anyiiga kabonero akalaga nti mujega tategeera na busiraamu. Naam basebo, olunaku olwajjo naweereza ebigambo bino bye muwulira njogerere bweru wa Uganda ne bwe naalibadde Uganda bwe naalibadde mbyogera. Nkiddamu ebigambo bino byonna ku umma n'effujjo n'obusiifu bw'empisa obuli mu umma byenjogera nga ndi bweru wa Uganda ne bwe naalibadde Uganda bwe naalibyogedde. Era bwe naakomawo e Uganda neesiŋŋaana ng'embeera bwetyo bwekyali bwentyo bwe njogenda mu maaso nga njogera. Ekyo kisaanye kitegeerekekwe. Kakati juzi mujjukira nti twayogera ku kigambo kya abavubuka abasiiwufu b'empisa ne mbagamba nti mukulu ogwanga Masjidi Nuuru abakulembeze baffe abaawo bakkiriziganya ne babaako amaduuka g'omupangisa omu ge baggala. Baagaggala nga kye banoonya mugo basobole okukwatagana naye batambule naye nga abalabirira ebizimbe ebyo n'oli nga mupangisa waliwo ebitagenda bulungi mu maaso ne bakkiriziganya ng'olukiiko nti ekyo ekyetaagisa okukolebwa. Ogwanga mu ngeri y'okujooga n'oluyiikirizo n'ekintu ky'otayinza kutegeera kikyategeeza na ngeri kijyategeera n'akwata kufuru ne bajega banne ne bazisala zonna ne bagula amaduuka. Bwe bagaggula kye baakola nga bamubuuza nti Ogwanga lwaki wasaza amaduuka? Yabagamba nti nze overall waawo, nze mukulu wa security, abantu bonna abali wano tebalina kye bateekeddwa kukola nga sikikkiriza. Kye nabagamba nti yali nsobi era nabagamba bigambo byange ebyasooka bwe mutaakwate basajja abo kubateekawo bateekeddwa kubeera mu bifo byabwe nakumanya kye bateekeddwa kukola. Wa ashaddu min dhalik sayakun, n'ekisinga ebyo kyakubaawo. Sheikh Hamidu Mbazira olunaku lwajjo yabadde ku Masjidi Nuuru nayogera ku kigambo ekyo ng'alaga nti yabadde ensobi kola ekikolo kifaanana bwe kityo era kiba tekisuubirwa kukolebwa n'ebirala. Baganda bammwe balubaluseewa baasituse ne bagenda mu ofisi ya Amiri Kasujja, Sheikh Ahmad Haruna Kasujja Amiri Umma, ne bamugamba mu ngeri eraga obusiifu bw'empisa n'okujooga n'obutabala mu bantu bakulu magezi. Bamugambye nti ekituleese tetuzze kuteesa ate tetuzze kusaba wabula tuzze kutegeezaako nti Mbaziira tumuweze, tetwagala kuddamu kumulaba ng'asemberedde omuzindaalo gw'ogumu ku mizikiti ebiri, Masjidi Nuuru ne Nakasero. Kyekituleese
ne bafuluma ne bagenda. Kitegeeza ki nti obudde bwonna senga balaba seeka mbaziira ku muzindaalo e Nakasero oba senga balaba mbaziira ku William Street Masjidi Noor be bamanyi kye bagenda okumukola. Wabula insha Allahu taala tusaba baganda baffe abalina emitima emirungi abakyalimu akamwozoola akamanya nti abawalimu bammwe ababasomesa eddiini mubeetaaga muteekwa okusitukiramu okubeera okumpi ne seeka mbaziira n'okuyimirira naye mu kusomesa abantu obusiraamu insha Allahu taala. Ekyo kibeere bwe kiti e Nakasero ne ku William Street. Naye mbakubiriza abooluganda temulwana naye omuntu yenna bw'ajja ng'ayagala okugaana seeka mbaziira okusomesa mumugambe etuula wansi tusome, oba teweetaaga kusoma fuluma tuleke tusome insha Allahu taala. Temulwana, temukuba omuntu. Bw'abeera ng'agezezzaako okukola effujjo mwekwatemu insha Allahu taala ekisobodde mufulumi muteeke ebweru nga takooneddwako kintu kyonna. Ekyo insha Allahu taala kyetubasaba. Ekigambo ekyokubiri ku kigambo ky'obutaagala kwogera ku nsobi ezikolebwa nga zisobola okuvaamu ebintu ebinene. Ebigambo byange bye nabyogedde ebyawulikise jjo nagenze enkoona ku bikolobero abavubuka abo bye bagenze batuusa ku basiraamu sekinnoomu ne mbagamba nti bakola kino ne bakola kino ne bakola kino n'ebingi bye sinnamenya kubanga bingi bikyesomba nga bijja gye ndi nga bandaga obukyambwe abavubuka abo. Nja kwogera ku bavubuka abo obusobozi bwonna insha Allahu taala bwe nnina obw'okwogera nja kuboogerako okutuusa umma etegeere ekakase nti mu umma mukyalimu abasobola okulaba ensobi mu umma neyogerwako. Eyo enkola ebaddewo ey'okulaba abakozi b'ebikyamu ne bamera amannyo ne bakikinala nga teboogerwako, eyo eteeka okuvaawo. Era bamaseeka mbasaba mmwe muli mu bantu muteekwa okuzzaawo essuula y'okwogera ku bantu abasiifufu b'empisa. Ekyo kyaliwo mukadde waffe Seeka Jamiru yakirina ng'omuntu yenna gw'alabye nga mukozi wa mpisa mbi yajjanga n'amwogerako. Kyova olaba ng'obuyaaye bwali butono ebiseera ebyo. Naye kasita twasalawo okuddira abayaaye ne tubateeka mbikondoolo ne tubateeka mbikapu byaffe teboogerwako, aboogerako yabeera omukyamu. Kyova olabanga kati Jamuiyatu Daawa Salafiya kyafuuse kigu ky'abayaaye. Ababbi abantu okubamalako eyo yonna ensimbi zaabwe bwe badduka beekukuma mu Jamuiya nga basirikira omwo tebalina abagambako. Oli abatya alaba nti senga banaagambwako anaayagala okunoonya haqqi ye, ffe tujja okusooka obbalwanirira. Nze Kakande siri mabega wa kulwanirira muntu muyaaye musiiwufu wa mpisa, ate siri wansi wa kusirika mu umma nga mulimu abasiiwufu b'empisa. Kati oluvannyuma byonna abooluganda baganda baffe abo bakutta akatambi oba ka audio ke nasindise jo insha Allahu taala ne bakatwalira mu ofisi ya Amirul Umma bamuga ati ulira mwamiri Kakande bwatuvumye. Mu ofisi omwo mwabaddemu Secretary General. Bwe yawuliriza ebigambo ebyo yagambye nti nze siwuliza nonsense. Era ebyo ebigambo ebigenda byogerwa bye bigendo tutabula tuyinza n'okwawukanamu. Ekigambo ekyo kindeese okwogerako. Bino bye nayogedde abooluganda nabagambye nti ebeera nsobi nnene okuddira omusajja nga Yunusu eyalondebwa abantu ba Masjidi Noor ng'omu ku bakulembeze b'omuzikiti ogwo ne bamufundiza mu ofiisi e Nakasero, woofiisi Secretary General mw'otuula n'Amirul Umma, ne bamukuba nga balinga abakuba omubbi, ne bakuba ne basamba, gwe bakuba musajja mukulu, gwe bakuba mukulembeze. Secretary General muganda wange kubuuza ddala ekyo nonsense. Abavubuka okukwata omusajja omukulu Yunus gw'omanyi obulungi ng'olukiiko olwamulonda gwalukubiriza ne bamukuba ne mutabaako na kigambo kyonna kye mwogera bwe kyogerako nonsense.
kaba kabonera akalaga nti umma ffe kyayina obuzibu. Nze amagezi gange Kakande senga mbantu n'ensonga za umma gawanvuwamu tegakoma kumpi. Ekyokulabirako kye kino, abantu balwadde babeera bagwayo dda. Senga omusajja oyo ke baali bamunyoolanyoola n'okumunyiga wano wali, senga yali Allah agera n'akutukira mu ofiisi, bibaawo. Nze nali juuzi mu nnyonyi eyazije enankanye entebe okundeeta Nairobi. Omusajja yalinnya ennyonyi nga mulamuvubuka muto w'amaanyi n'anogoka n'afa. Bibaawo. Abavubuka ab'engeri gye baali banyoolanyoola Yunusu, senga Allah agera n'abafiira mu ngalo nga bali mu ofiisi. Musobola kwejjako mutya nti Nakasero temutta bantu? Ekyo temwanyiga. Kakande bwe yabaayo okukyogerako mu kifo ky'okunoonyereza nti kyaliwo, wagambye nti nonsense. Enkola bw'ekyo bw'ebeera nga bw'ekyo bw'eri, Kakande mba atandika okubuusabuusa obusobozi bwammwe mu kutwala obusiraamu mu maaso. Omuntu yenna nga mukulembeze bw'abaawo ekintu kyonna ekinene kiringa ekyo ekikwatagana ku kkuba omuntu nga musajja mukulu nga mukulembeze n'alibadde mbasuubira okuvaayo ne kivumirirwa naye temwakyogerako. Kakande bw'avudde okukyogerako mumuyise nonsense. Kye nakoonako ekyokubiri, Nakasero yalina omuwanika waayo, yalondebwa officially, musajja akola bulungi emirimu gye, musajja mwesigwa. Ekyamujja Nakasero baali bavubuka abo, kyo kimanyiddwa, temwakyogerako. N'okutuusa olwaleero eyo ensonga teyogerwangako, yaggiwa mu ddiiro. Ekyo kikuwa ssanyu? Ekyo nonsense. Bwe kiba nga kyogeddwako, tya omusajja n'atuuka okugamba nti abavubuka abo nga tebannaba kuggyibwako buyinza bwe bayina, sigenda kuddamu kuweereza umma, kambeere ebbali. Ne musirika. Bwe kyogerwako, nonsense. Hamza Kateregga ekimujja Nakasero awo bavubuka abo, bamuwa kino bamuwa kiri, kola kino kola kiri, bwe yagaana n'atambula n'agenda, tekyayogerwako. Kakande bw'avuddeyo okulaga ensobi, tebeera nsobi okubeera ne kagurupu mbasiraamu akatalina na bwekenkana ne kagenda nga katufiiriza abantu ab'omugaso batambudde bagenzi. Ekyo nonsense. N'olaba ng'ekyo okukyogerako tekiina makulu. Yongera okubuusabuusa obusobozi bwo mu kusobola okutegeera ebintu by'obusiraamu, olw'ensonga nti ensonga zaffe ez'obusiraamu zibadde nga zitandika mpola bwe zityo ne zigenda ne zivaamu ebizibu ebinene ebibadde eby'abantu ssekinnoomu, bikeera enkya ne bifuuka ebya umma yonna n'ekosebwa, umma n'ekaaba, naye ng'ensonga yategeerwa. Olwaleero ekiriwo Nakasero, mugende mbuuza abasajja abakulu abawangalya mu kidaala. Nakasero alimu abasajja abakulu nga baatuuka Nakasero myaka gyali gya 8 bakaddiida, naye abavubuka abo bemuleze mu ndera enkyamu, ate nga nammwe bajja kubeefuulira, kubanga abavubuka tebaaleefuulidde Musa Isa. Yakwata ku ssente emitwalo 55 n'agakwata n'agabawa. Yabawanga ekyemisana n'ekyeggulu n'akikwata n'akibawa. Ne bonga twagala TV kulaba mawulire n'akwata mu ssente ze n'abagulira TV. Musa Isa bwe baamusiba, bwe yadda baamugamba nti okubeera ng'otebenkedde naffe nga tutambulira wamu, toyogera katale ke Nakasero. Bw'onookwogerako tambula ogende. Olwaleero bamuyisanga gwe batalabangako, mubawembejje tuboogereko mutujerege. Etayimu ejja kutuuka bajja kubeefuulira, kubanga mwabo mulimu abayaayi. Wabula tubasuubidde okutwala ebigambo byaffe nga bikulu, kubanga nze Kakande nze omu ku bantu abali mu umma naye nga siryagala mu migaso. Kye neetaaga abasiraamu kubanga batebenkedde, abasiraamu nga basoma eddiini yaabwe, umma ng'egenda mu maaso, newakubadde nga waliwo abagiryamu obuli, abaagala ogiryamu obuli emmere. Kakande sirimu abo. Nze umma ngibeeramu, erimu emigaso oba tegiriimu, olw'ensonga nti nali ngirabyeko nga temuli mugaso, nagirimu, ne waliwo abantu abali mu umma lwa migaso. Kati ekigambo kyonna kye mba njogedde
mba nkyogera lwa bulumi kubanga umma yeyandera ekyalera abantu bangi bwe ndabawo akabondo ke muguluminga kakatandisa akayogera ebiseera bwe bagamba nti yahayo okubeera mu ofiisi awo aliwo ku lwaffe ffe tumusaawo bwe twagala asobola okuvaawo ekyo entegeera eyo tolowooza nti bagirina ku Yahaya yekka naawe abalwanirira yetwogera kutogedde nonsense bayinza okuba nga bakulinako entegeera eyo entegeera insha allahu taala esaanye ekyukemu twayogera ku kigambo ky'okukuba abasiraamu bakuba abasiraamu ennakasiro waliwo abasajja abakulu abakaddiidde awo gwe muzikidi gwabwe bwe bawangaalira babeerawo mpolampola bawangaalidde awo emyaka gyonna bakuŋŋaanya abasajja abakulu babuuze boogere ku mpisa z'abavubuka awo babavuma babajerega babayisaamu amaaso babayiira amazzi wansi erimbiigo ebyo mwali mufuddeyo okubimanya mwali mufuddeyo okumanya nti weebiri bwe kibanga temubifaako nga muli ku kitebe kimuyita ekitebe ky'obusiraamu nga kirimu abantu abatayinza kwogera kutuuka gye muli nga batulugunyiziddwa kiba kitegeeza nti temuli balungi limaadha sahabi gwe bayita Amr ibn al-As radiyallahu anhu bwe yali e Masiri yalina omu ku batabani be mutabani we oyo yali ng'ayisa abasajja abakulu amaaso talina kyabamanyiimu ne basituka ne bagenda ewa kitaawe Amr ibn al-As yali omukulembeze w'ekitundu ekyo nga ye gavana waayo Umaru ye yamusayo radiyallahu anhu bwe baamugamba teyafa ku mwana n'abasiŋŋaana enkya n'addamu n'abajerega kati abasajja abamu bafuna omukisa batuukako e Madina ewa Umaru bamugaa nti munnange Umaru yagenda n'akyalayo Umaru yagenda n'akyala e Masiri kati mbantu bano abajjanga okulambula okuyingirako ewo omukulembeze w'abakkiriza banyumyemuuko naye mwe mwayingirira abasajja ne bagamba Umaru nti ffe ekizibu kye tufunye mu mukulembeze waffe ayina omwana naye omwana talina mpisa atuvuma tuli basajja bakulu pisaamu amaaso Umaru n'agamba nti muŋŋambire Amuru ajje ne mutabani we najja naye Umaru abuuza Amuru nti wali otegeddeko ku nsonga z'abaami bano n'omwana wo nti na'am wakolawo ki nga talina kyeyakola Umaru n'amugamba nti mata Amuru mwatandika jjo okuzza abantu mu buddu nga bannyaabwe baabazaala baana baaboobwe Umaru ng'akiraba nti omwana omuto okuvuma omusajja omukulu amusinga emyaka n'amuvuma n'amujerega n'amulinnyirira kuba kumuzza mu buddu nga mwana waaboobo n'amugamba Umaru nti Amuru galamira gwakuba musajja mukulembeze wa Masiri musajja kamanda genero mu lwanyi naye amulaga nti omusiraamu talinnyirirwa mugulumiiza akabinja kali awo kalimu abavubuka abasiwufu b'empisa bajereza abasajja abakulu abali ennakisa bakaddiiddewo babavuma babayiira amazzi babayisaamu amaaso temunyega bwe tuvaayo okwogerako tibakakande boogera nonsense tetufuddeyo insha allahu taala ffe tujja kusigala nga tugenda mu maaso nga twogera naye tumanyi nti umma eyo erimu abasajja abalina emitima emirungi abagirumirirwa abagyetaaga abaagala nti egenda mu maaso bajja kusitukira mu kabinja ako naye senga banaakasitukiramu ebinaddirira byonna bijja kubeera byammwe kubanga mulemeddwa okukola ekiteekeddwa okukolebwa ng'abakulembeze b'akabinja ako mukawembejja buwembezi mukawembejja buwembezi mukaweweeta buweeweesi kati buli ekigwawo baddukira gye muli buli ekigwawo wano baalumba omuzikiti mulamba masjidi nuuru mwe mwalonda obukulembeze obuliko ne mubulayiza ne beekolamu omulimu sekitale jeno okimanyi banno baakubuuza nti wabalagidde okgenda okulumba omuzikiti nti nedda ne babuuza Seeka Kasujja nti wabalagidde nti nedda ne babuuza Bashiri walagidde nti nedda ekyo tovangayo okukyogerako wadde okukivumirira wabula oba nabo mbukuukulu naam oba nabo mbukuukulu nga mukukuta ekituwa endowooza nti osobola okuba nga naawe oyina entegeera esobola okwewuunyisa insha allahu taala eno sirisiri ekyagenda mu maaso nze Kakande nja kwogera ku muntu yenna eno umma bwe tutaaveeyo okwogera ku basiwufu ba mpisa tejja kutereera
tukirabye nti kati kifuuse kitimba buli muntu yenna ayagala okusiwuka empisa eno jaddukira wallahi tujja kuboogerako ze Kakande sigenda kusirika mbawulira mwewaga Kakande abako bikubyogera nga wali twali muyodde alayisa bisoba biqarib nja kudda buli muntu yenna yeteekateeka okuyola Kakande yeteekateeka ojja kuyoloyole Kakande asigalewo naye enfuufu ejja kufuumuuka ebintu bino byonna okuggwa ekimu ku bibiri okusikuriininga ka gurupu ako mulekemu abavubuka abalina empisa abantu balamu abeggonjebwa abategeera bwe bateekeddwa okukoma oba si kyo okulongoosa abantu bwe batereere obategeeza bateekeddwa okukoma ekitali ekyo Kakande insha Allahu taala sigenda kusirika ndiwa kusigala nga genda mu maaso nga njogera eno sirisa insha Allahu taala ekyagenda mu maaso ero yakuna kyabuza insha Allahu taala enjogera mukaaga jazakumullahu khaira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh